This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujere kutoka ntoko nimbuzi ndiye kuno ndiye arabura babaddi abakyala Wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omugo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo banangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Lwasa jangu tukole emotoka olaba yaki negwe jangu tukole bino biveeko tugende tukole nezi ni motoka ze wasiibangamu zenasiibangamu newansiranya nze ofunyeyo obuwumbi obwo ani tonnampa yadde 10 ebyo bigambo by'abantu basabirireko ddala erinnya lyange toliteekangayo ku listi y'abagenda okufuna ssente kwoli biri biveeko kati Lwasa kanguulireko take solace omuzungu omuganda agamba amazzi gaali gakulukutiddeko gakulukuta gye gaali gakulukutiddeko it's a matter of time ate Lwasa ffe tukumanyi ng'omusajja omuyiiya okitegedde awo oba omaze bino byonna byakumala budde byogamba nti tomanyi oba ki kumala budde gwe tuula tofaayo oyagala tuula eri waawo akusingira mutyaba wano ayagala wano naye Lwasa abantu lwakuba nti kineerengere engatto z'oyambala za bbeeyi fulumya ebweru nga bwe buli awo simanyi nannyini bwo naye buno buleka bwa muwala wange kubanga ndaba ekigere kyekyo mwenkanya ekigere naye ake katono nnyo akagere naye era n'akage katono kati tuyingizaamu ndaba nga bye bya muwala wange obulamu bugamba butya obulamu buli awo tebunyuma obulamu tebunyuma
obwavu bwayitiridde bwavu bungi diri zonna ez'ebweru zayimiridde buli kimu tolaba bwe kitambula naye budget bagisomye bagisomye ddi eggulo bagisomye ennaku zino eyaluutu eno bagisomye mu sitayiro ndala nnyo luli batusomeranga ebintu nga babyatula tubiwulira naye kati pasente gibiki saabitegedde wallahi bajeti bagisomye bulala sibasomye nga basoma biri ebyedda nowulira nti amafuta sente bweziti ekiro sente bweziti nti kati amafuta tugasaze sente geyongera bweyongezi naye tutandika okukola essimu yo ngenda gijjako ssebo tutandika okukola essimu ye netandika okuvuga era kati ngenda giteeka gyetuli ssebo gwanisebo ngenda gisuulamu akanyonyi gundi ye yalagawa kale ngenda kukubira pozi yamenyeka leta tugiteekemu akagundi wano iphone yo yalagawa kale ate obuuza ebyo naawe wayina iphone talina iphone oyinza okubuuza nti yaddawa naye mbeera ekkuttemu ate actually tekutteemu ekwatidde ddala kale buli lisajjagaliro budigande mbere kutte ekwatidde ddala omanyi ti lwasa toyinza omumaliriza ogenze ku kyeyo era kyenja okukola njagenda nkolera miliyoni nga 15 maleyo nga zokolera zokka kyeŋŋamba nga zokolera buli mwezi oba zonoonya buli mwezi wasoma ki ekyo ekigenda okuweesa miliyoni 15 nsobola n'okufuna omulimu ogwabiri miliyoni 2 wasoma ki olowooza nti eri ku kyeyo ebintu bagatta bigattenga wano oliko ekyamu emirimu gyegiri kati gwosobola mulimu kigolaba gwosobola okukola kati nze nyinza okusalawo nenfissa miliyoni 10 nga ndi bweru emyaka 2 zibase nemmeka miliyoni nga 2 zonkomo 2 something kandabe naye kati miliyoni 2 obadde nga ozikwata buli lunaku badde nga nzifuna buli kaseera kati mulimu ki gwosobola okukola ku kyeyo nga gwe Lwasa nsobola okuba duleevu ebimotoka ebyo binene kati gw'obonga obukuweereza nti drova w'emmotoka ebinene omwezi afuna miliyoni 15 bw'oli muloge kati nsobola okubeera driver w'ebimotoka ebyo binene byolaba nsobola birimu bingi nsobola okukola ebweru naye nga siza miliyoni 15 gye mirimu gy'ogamba sijja miliyoni 15 omwezi anyway tomanya nyinza okubanza njogera nga sikitegeera anti tolina experience kubanga tolowooza kugendayo neffe twali tulowoozezaako kugendayo walolowozeza kugenda ku era woowuliranga nti nfudde toyanguwanga kusaga biza Lwasa afudde ejja kuba ngenze eri ng'ogenze bweru yinza okwebika n'oyitamu anti bweweebika eri tebaayo nakukwata vidiyo nti Lwasa tewuuno odduukira ddala omulundi gumu waliwo yampeezaako vidiyo ye Canada ng'alabye omusajja afaanana Ivan Ssemwanga Ivan Ssemwanga ye yafa anti yafa naye oli yamula tojjukira bye baali bagamba omanyi waliwo omuntu abeera larger than life abantu ne balwawo kikkiriza nti afudde kati oli abeerawo n'alaanaga kati batandika ezo theory ono teyafa oli teyafa okitegeera kati ogenda olanga oli aga nti nasanze Ivan Ssemwanga oli yalaba gaya amufaanana n'amumpeereza vidiyo ng'amufaananira ddala yennyini ne mugamba nti tekisoboka otumanyi ne Michael Jackson batugamba nti teyafa ne Tupac ne batugamba nti teyafa obijjukira naye kati ate kano gwe kooleeseemu kasobola otuzzaayo kukkiriza biri bye boogera jakubula emyaka gyange 7 kobe wano omwaka ogw'omunaana nga ndi fresh ganabadde bammanyiira tebakyammanyiira naye Lwasa abantu bakumanyiira abantu bammanyiira nnyo tali biwalawala ebyo simanyi bikumanyiira mu ngeri ki binaye gye bimmanyiiramanyiramu bikuzaalawa ng'okwana ng'okola ki naye nfa kina byaledde nembikkuta tubireka ebyo tobyogerako
nabikuta byo ebyana kati tokyayagala sikyayagala ne kati ekyo kirungi fokasinga kunoonya ssente ate nalokose walokoka sinalokose nalokoka nayongedde nedokoka luli nalokusa bigambo kati n'ebikolwa omubiri gwali gusigadde eri mu bagundi batali balokole mummwe naye kati n'omubiri gwazze ono atabimanyi nalokokedde ddala kati bakubiri ebyekisero bye mbadde mu kusooka kati ndi wa musumba Kakande obeererayo ddala era buli lwa ssande tusakundaba nvayo ssaawa 4 ez'ekiro nga wakeddeyo mmeka nakeddeyo 3 ng'olwo nookolaki nange nabyebuuzanga edda nenyomba n'abagenzi okusa naye mumusaba ki nemusaba okuva ssaawa 2 mpaka saa 10 byebiki nga ndowooza babasabye nnyo nze ate nvayo nga mpulira saagala sumba yagamba mugende ngenze naye nga nkyanyumirwa mwoyo akwate kitegeeza lwasi ogenda mu mwoyo nowulira nga mu mwoyo akwambadde ate oba nze sobola okusabira ng'olina ekirwadde n'owona mpise wa muzannyo nze gasiri wa muzannyo bote bwe wacamukira ne mu busiraamu nekugamba lwasa otandise musimaya nze ngenda Mekka simaye eddiini nekuga nti lwasa akaliro okakutte mangu bakunamya n'ebikoowa anti n'okunama sijja byogerako ndeka saagala abo banwanyisa abo bazibu abo balwana naye teri yali annumbye era bandeke anti kikuba toboogerangako wadda mu bibyo kati wali ogambye embuno osobola osabira omuntu nkuge ndi w'amaanyi kati mu bulukole mu mwoyo oli w'amaanyi mu mwoyo kati bwoba kati ng'onoosabiranga mutyabaawo oyo musiraamu sobola musabira nze kati bwoba onoosabira nze gwe nyinza okusabira tuweemu olina kizibu ki kati gwe teeberezaamu nti nina ekizibu olugalo lunnuma oli mulamu ojja ondeetereyo mulwadde ali obubi musabira olabe omuntu ali wali atulaba lwasi eno emboozi gy'otandise abantu bagenda kukwagala sooka otuweemu sampo bw'oba ogenda osabira omuntu naye gwe oli mulamu sobola kusabira tugamba nti katugambe nti ndi mulwadde okola otya katoli mulwadde naye singa obadde n'ekizibu ng'okiŋŋambye nandikusabidde n'olaba ate naawe n'olaba ng'owonere ddala totuzanyisa ffe abantu kati bagenda tandika oddawutinga byoyogera badde baagala kukola kale kati tosabira mulwadde sabira abalabi obasabira emikisa obasabira okufuna banayindika Yes. ayi Mukama Katonda njagala otuwonye ennaku y'ensi eno mwenna ababadde batalina mirimu nfuna emirimu abadde bakola ate mufuna amagoba mufuna amagoba mubeere n'emirembe mweyagale naye gwe naawe siraba bensabira anti osabira bali abatulaba kamera gwe kati bw'oba osaba otya kukyoga nti olina kusaba nga oba osabira obalaba ng'omuntu balaga nti ayi Mukama abantu bano bawa omukisa obaagale obakyuseko ebirungi bye baagala ate ozibiriza fe baatugaana okuzibiriza eri ewa Kakande tetuzibiriza tembuzibiriza mwoyo mwagala mukubeko eriiso ate wuliriza ate obakadde bw'aba kusabira tayagala ozibirize yadde wallahi era bw'ozibiriza oba bikyamizza bwagandi gwe njagala owone nayogera olulimi lwolwo n'agira ati olina okukanula eriiso bwoti owakanda ofa olaba ofa olaba olina okuba nga omutunuulidde okanudde eriiso n'akusabira n'olaba kati Yesu waffe ataliimu ebyo
byakuzibiriza anti mu bakatoliki badde nga nzibiriza nesaba nenzibiriza eddakiika ngaana ng'osaba eddakiika ana nga nzibiriza naye kati kanula liiso akusabira gukanulira eriiso nayogera byayogera ng'obiwulira kati mwoyono bakulumba naawe oyogera mu nnimi nze ennimi sinatandika zoogera era sizimanyi naye bazisomesa awamu oyakwata bukwasi muganda wange ebyennimi soko biveeko sinabimanya kati olinawo ekirowoozo ekigaa nti gy'olaga mu maaso eyo n'ofuuka pasita nsobola naye gwozanyisa abantu kati ndabayo mu bayibuli nakakwatamu bu verses nga 10 tuweeyezi sijja tongezesa ssebo toli musomesa nze gye wujja jakuwa pasita nze kuŋŋaanya abantu nga bangi fe endiga za kakande empya new stock fresh walokole abalokole stock empya tozanya abalokole stock empya kati oganye okumpayo ennyiriri kale mpayo lumu sijja n'ekitundu sijja kikuwa naye nina nange byenjize mu bayibuli byoga nti bino byebyange byenneekutteko byemmanyi ngikwata ne ŋŋenda nayo tuukaawo nga mbala muli mu nnaku ne bagamba verses bweti ne bakasoma ng'atekeeko ekiteeza osoma bayibuli nsoma bayibuli era anti ŋŋenda nayo buli Sunday ate bwe nvaayo ate nina akatabo kange wabbali wempandiika ebintu byabuulidde bwe nzija nenziramu nembibikkula manye wali tuba tupapa tosobola kubisoma biyingiza mu mutwe ne bwodde ebbali eno n'obikkula n'osomako n'osomasomako mpola mpola nowulira kale yembeera eyo zikyalimu ebyo byabyana ebyo byammwe omanyi nina buvidiyo bw'obutaano okutta ebbereya omusumulula onyumirwa nnyo ng'osumulula bbereya mwana gwe naye toza kikisi okusanyula era ne bagamba nti tukuwa eccupa emu oginywe ogimalemu ate tukuwa essatu ng'osumululasumulula oleme kunywa gwinza ogamba mumpe sumulule nimbye onyumirayo ng'ondaba ngi netulika negalaba omwana ejasumuludde 7 egola 7 kozi oba 6 pwa neŋalaba omusiru nze naye bali bagamba laba omwana gwe n'ogamba nti ki edaba ekisiru lwaki kati waliwo kyamagezi ekibeeraawo abantu bwe baggwamu bafuna ntondo si ntondo gwe nga wabikolanga naye saakolanga mu lwatu nga gwe obikolera mu lwatu nabikoleranga mu nzikiza nga nina ate nze nakwananga bakazi babbeeyi walinga mu babbeeyi waliwo gwe waliwo ekiwunde ekiyima kye nayina gwe nga kiringa kasaanyi muganda wange omusajja yaŋŋambye nti kasuka obusaanyi bulya osobola obusuulirawo emmere ne bugigaaya mu ddakiika emu ate ne yabulundakokko abamugambye simanyi babukola ki muzeeyi kaziro omumanyi nonno we wamweye Masaka yabulundira ki bwe yabulunda ng'ayagala kubutunda siba baali wabuvanga mu ki naye ng'okuweza kiro yaabwo obwetaaga nga bulinga loola ennamba Amasaka bayiiza bizinesi yo
kati nawe omuyima yali alyanga kasaanyi nabayinanga baaba odashi balete ndizo kigaba balete endala bakyogera atya mu Lunyankole ninyende ndizo ninyende ndizo nga olagamba ayagala endala anti olwo yesigadde mu katono omanyi waliwo ffe abaguzi b'omwenge gwetutera okugulira omuntu ebesigaddemu akatundu bwe kati oba olaba nga omwenge temuli tokkiriza muntu kunywa kantu ako kamalamu nga tonaleeta cupa ndala nga baleeta naye mukama asaasire ebyo byonna nabiyinza dda wabbali n'obiwummula loosa ogenda wangaala olwo otunuulidde ekkubo ly'okuwangaalira ddala ekyo ky'ogambye omwenge sigwagalira ddala era oba neetaaga tompitanga mu mabaala go gyonywere omwenge nkuyiseeko era tompitanga naye nkunnyonnyola era tompitanga byakukyayira bwereere kati luseke nyamunyamu eddako sikuyita eri luseke nyamunyamu gye twagendamu nekanika nansiggulo ikafiirawa kafa kalamu mwe batomu baffe tutamanya nendoza gyekali kalamu lwasaba kitowummula ate mpumulire omuwala muleke muleke mwali mwenna ampisaamu eggaali ati naye yakuyisaamuko eggaali netunanenga nekasiruka nonyamba kayambe nekalabe nempisibwa bubi nnyo fransa agenda fuuka pasita naye kati ate okimanyi nti ne mu bayibuli kati mwe abantu abatuufu ofuuka abasumba kuba ensi ogibaddemu n'okola buli kimu kati oli ku ddiini. That's good. You know, abantu abatulaba, I think bulijjo balina ekintu kye beebuuza biki. It is good that now we are seeing Lwasa a changed man for the better. Mwana anga ate naize n'okulya. Okulya? Luli badde sirya. Kiki kyotegeeza nti wayize okulya? Badde sirya ng'emmere bagifumba nejja ne baleeta n'endyako eminwe ebiri. Nkoko bagikalirira nga nnamba ekifere sikiweza nga nti omuntu bw'oli weeyongera waggulu naye kati ndya ssebo osobola olya ebifi by'enkoko bibiri nembibaali nembimalawo ne kasupu n'owuuta nempuuta ne kasupu Katonda mulungi. Ate lulya nti omwenge nagumala nesigala nga waliwo ekika kyengwira nekiwera eddakiika ngezi olya enkyajinga naye kati nabimaze nabyo kati wasigadde ku mazzi na caayi amata baagaŋŋana naye gampoomera era bajja kunziika olwago olw'amata. Ogenda kukola kalyooli ke yagamba bamugamba ave ku nnyama n'agaa ku myaka 6 ennyama ngiridde emyaka 6 olowooza nkyalinayo 6 endala ate evaawo naye munnaye ennyama agiridde kati alina 8 tafanga kye bamugaana kyennyini kyalya naye sigambe nti kyoba okola baba bagaana amata galeke sobola era kati kasitaziwera ssaawa emu ey'olweggulo ey'okumakya ey'olweggulo nga nnoonya wooteeri ennungi nga nnyingira nga ntuula nga bagamba mumpe ekikopo ky'amata kyokka gabaaga kugaana bagaŋŋaana naye ebintu byonna byonna bibiŋŋaanya ekyo bandeke kirala ki kye baggaana maama sirya nnyama sirya muceere tolya muceere sirya muwogo emmere enjeru yonna lwaki sukaali ne wagamba sukaali yawona owa emba ntya nange sibiddamu naye nga pasita yanzijanjaba
Pastor kandi yankolako. So kati watereera naye otya buti okudda. Ngamba afadhali kampisewo omwaka. Nzire mumbirye naye omusajja yanzijanjabye. Naye kati gwe bw'ogira bw'otyo owulira oli fiti mu mubiri. Ndi mulamu ddala era pressure up ngera zitandikanga kati. Mutabani wange agenda kunsindikira omwana ajja okunkozesanga. Pressure ups. Tugenda kukolako ng'olina flat tummy. Ng'okoze 6 wano akanyama nga wano 6 paaka zeetimbye. Yembere gye ngenda musima. Onoowoneka Lwasa. Yembere gye ngendamu. Mwana wange nali mmanyi obulamu buggwawo naye obulamu ndi mulamu nnyo. Obulamu bubaawo. Nazzeemu baawo naye era gino emyaka gy'olimu ebyo by'olina obbeeramu. Olina okubeera mu bintu by'okukola exercise biki bwe bityo by'olina obbeeramu ebyo bwe bityo. Kati simu yo mala gisaba nti sebo njagala kukubira muntu kifaananyi. Ne mwira olugezigezi bintu byonna bya lugezigezi. Kati okebeera ki? Kati simayire kati tukole beetu ki. Naye layiti nga tekuli Lwasa olinga agenda ozzaala mu kifaananyi. Luno lujja genda. Anti we wamukko. Beera nga breathe in. Breathe out. Tonzita naawe. Obeera olina okukwata mukko. Kati toyina ssente. Balide abaana ne bakuvuma. Kati obeera tali nono olubuto lwonna nga toyina ssente. Sijja kujja. Okirabye? Ekyo ki kyokola? Kano. Osanga banaakuyita ne bakuwa ssente zo. Osaba nampita ne bampa ssente zange. Kati eno iPhone 17. Eno ye 17 Pro 1 terabyte. Ndowooza ogiraba. Wenna naye wano mu kifaananyi ng'ennyindo yo nnene. Sibaako nnyindo ntono nze sebo ndi Muganda ate ye eri etya. Naye nga si nnene wano mu kifaananyi. Nnyindo yo nnene. Naye kati gwe tolaba ya Mutyaba. Yannya Mutyaba nnene. Mutyaba Muganda. Abasajja Baganda. Nange ndi Muganda naye. Gwe toli. Abasajja Baganda. Ab'ente. Kozi weddira nte. Weddira nte sebo. Akabbiro. Akabbiro ŋŋaali. Ŋŋaali. Omubala gwammwe guvuga gutya? Omubala gwaffe aneerwa kingukuwa. Olwa nti ng'olwo togumanyi. Wulira ate sigumanyi. Kati nze omubala gwaffe nga ngumanyi. Wagukwata naye nange ngumanyi. Mbadde ngaleeta naye lwaki ngukuwa. Lwasa ebintu bisatu by'oganye okukola leero byonna by'otamanyi. Oganye otuwa vaasi z'omanyi, oganye okusabira abantu, oganye okwogera omubala gwammwe ab'ente. Nkumanyi bulungi ng'omanyi ekintu speed kw'okikolera. Oli muloge ggwe. Kati tandika n'omubala. Kale bire ebirala bireke, tandika n'omubala. Omukulu w'ekika ky'ente y'ani? Ye Mwami Katongole. Katongole atuddewa? Mulema. Ye Katongole Mulema? Atudde Mulema. Mulema yewa. Ate kati omanyiyo gwe omulundi w'egindi gwe Omutanzania omanyiyo eyo. Ndi Mutanzania? Wummula Lwasa. Wummula mukko kati. Neffe tuzaala ne gundi ne Ozi Mutesa yawasaani. Ye Saala Kisosonkole. Ffe tubazaala abo. Wamma kituufu. Ab'ente. Muteesa ki? Nja bijjukira mbyerabiddemu katono. Kubanga bagamba mama wa Kabaka wa Nkima. Si kyo? If I'm not mistaken.
Kabaka yali waate maama waaki. Ogamba maama wa Kabaka Muteesa. Si okay anti boganti mukyala wa Muteesa. Ate mbagamba nti Kabaka Muteesa yawasa ya baluganda babiri. Mbu simanyi oba kituufu bannaye mujja kunsaasira. N'ebintu ebikkirizibwa byo. Okukola ki? Okuwasa oluganda babiri. Sya abantu babazaalamu alaba nabo mayomba nga bonna abalya omukyala waali n'akokuta ne muganda we. Kyobola nze kukuta kwa Nemanzire obwo bubale bibajja wano bikola live abantu ne babiraba. Ebyokukuta byakulema. Bw'oba afumbirwa ng'olese muganda we oba otegeeza ki? Omulese naye anyumirwa okubikunyumira. Anti kwe baava okugamba mulamu kuba bagamba nti edda omusajja yagenda mukyala we baalwala addayo ewaabwe kati ne bamuweereza omulamu nti katukuweereza omulamu abeere ng'akulabirira kwe kuva kiri mulamu. Okitegedde? Nkitegedde. Kati omulamu bwe yali azze kukola ki? Kyekyo kyennyini. Naye ndowooza ebyo ebintu by'abantu abakazi okuleeta baganda baabwe baka nebyo bikomi. Naye nze era nange tumuleeta ng'anyirira n'osigaza ebibyo. Tosobola kusigaza bibyo. Oli serious? Tobisigaza. Ne wano mu bulokole. Nvaako. Naloko. Kati njala kumanya. Omukyala ali wano wamulabye. Naye Lwasa nina ebintu ebimu kale nze abantu baŋŋamba nze nkwonoona. Njala kumanya empalane gye mwina. Awulidde nti Kasuku azze nanga tojja kufuluma agakatona muggulu. Omukyala ali waggulu. Yakola ki? Sibitegeera. Anti abeera amanyi ogenda kwogera ebyo byennyini by'otandise. Bijogera ati saawa eno. Kuba kati nze muwulidde ku ssimu ng'oyogera naye ne ng'asigenda bikubuuzaako obeereko kone relationship yo. Ate siza butabyogerako. Bamukola ki? Anti bino lugambo. I'm on the move, looking for my groove, sweetness on my mind, mango, apple, tamarind on the go. Flavor Mocha Chupa, refresh and go, flavor on the go, yeah, yeah. Flavor Mocha Chupa, wherever I go, flavor on the go, yeah, yeah. Flavor and go, refresh and go. Lugambo leero tutawulira okweyogerera bye njagala. Yaani erinnya lye? Omukyala oyo Eddoola. Omukyala muyima mu mulaalo. Wafunye omuhima. Halo. Oli otya Kasuku? Kyetaaga ndoza. Madam, mpaka katabo kanga kali awo. Mpaka katabo kanga kali awo ku kitanda awo bbali. Ne peni. Naye kale nze abantu banyiigirira bwereere. Nze mbadde ne byange bannaaye Lwasa sinina kye naakubuuzizza. Ate munnange kiki kyekukoze? Abantu bonna banyiiga balowooza nti nze nkwonoona. Tonyonoona, ndi wa mumwa gwange. Okirabye kyekugamba. Kati omukyala ebyo byakugambye bikugambye bwebyo. Tokkiriza Kasuku yingira wano. Ofe ebintu bya Kasuku. Kabwagamba nene ngamba Kasuku musajja munaku munnange oguba waaki.
Musirimu nako. Twetwalire mu bantu abali oli munaku gwe naawe. Lwasa nze siri munaku. Manini. Gwoyiza okuba oli munaku naye nze toddangamu ga nti munaku munnange. Nze siri munaku. Ekyo banga okimanyi. Gwe gankuleke sijja kuniga kigambo. Kati n'omugandi kasoko munaku munnange. Omwagaza ki? Oba yonna ajja wano. Asobola okujja. Anti ddamu oyita akatabo wakiri ajje wano tulabe. Okalabye? Agamba ki? Sibiwulidde na byayogedde. Kiraalo. Kiraalo. Kikiri kyennyini kye wali oyagala. Nekibula mu kino emyaka gyayo. Kino kibula mu kino. Emyaka. Kito. Saizi yange. Gyennyini gy'oyagala. Tugamba nze nina kufuna 3 kudda wansi. Ale kiri mwana ngo. Kimala. Nsasisi. Koze ebiro byo bikutte. Oli musiru nyogero bisalemu. Gwe. Bisalemu. Lwasa. Oli mu kintu. Mugambe. Naye ate bw'oyagala omukazi bw'oti ayinza okussa obwavu. Batya. Kati olaba akuyambye n'okukuyamba appointment yo badde ogenda kunninda bulinzi nze nekusange. Eri wabwera. Nabadde ne appointment ya ssaawa mu kitundu nga nawe ngenda okusisinkana muntu mukulu. Nena nga tojja ffa wano, tojja genda. Era nekuba essimu nga nfunye bitawanya tulabagana olweggulo oba enkya. Omukazi asobola okussa obwavu bw'atyo. Omukazi alookera niziwera ssaawa 3. Onaatera okutuuka nkuteekere. Nebibuuza byendi obimanyi nebinyi obimanyi lwaki onkubira? Ati laavu gaani bagira takuwasajja nga nze abakadde nga nze. Omuntu abaleetako laavu. Okola bya kimafiya. Byoli omukozi wa TV yankolanga. Oli yali muyaye nnyo. Okimanyi nti emirundi egisinga nze neefumbiranga. Emboozi egireke. Nje ngenda kati gyogera ddala. Nedda. Ogingobako lwaki? Nedda gireke. Nyamba. Kitiitiira nedda. Tugireke y'emboozi emala. Ekyo kimala. Emirundi egisinga nze neefumbira. Bannaaye. Mutyaba ndowooza tukome wano olunaku lwa leero. Tukome wano. Nkuwonye. Genda. Gwe soko lindeko. Nze neefumbiranga emirundi egisinga. Soko ddemu oyita ono. Oyaganye. Akatabo tukalabye. Nedda. Addamu biki? Nze nebyogera madamu sibiwulira. Sembera wano ombuulire. Mbulira kakiku agende. Toyagala mulaba. Ate yagenda okugira byempandiika. Naye Lwasa. Bwe nakola ogwa pasita onajja mu kyaki yange. Ogenda kukola kyaki? Kati mbulamu emyezi 2 ng'asabire wa musumba. Mwe musumba saba bulungi. Waliwo olwajja ng'ataamye. N'agoba obwavu, n'agoba ebisiraani, n'agoba nga yasaba ne muddamu I receive it. Nga muddamu ki? Muddamu ki? Kale ate nakyo kimbooze gw'omusango. Ati mpulidde ogamba nga muddamu I see it. I receive it. I receive it. Muddamu I receive it. Nkitutte.
kati Sande okeera bukeezi. Sande nkeera bukeezi wano ne twambala gye tulye n'emmere anti. N'omukyala naye gy'asabira. Gy'asabira. Gye wamugja. Sijja namugja yantwalayo. Yakutwalayo osabe. Bwe namufuna n'angamba tugende bakusabireko ne wannyumira. Obambi. Naye omukyala ono mukuume. Ebigambo binyuma. Owaayi kikyate ng'otusammula gulawo naawe tulabe Kasuku tegenda kukwata jangu naye waki ogamba nti Katonda ndaba ngalo zokka nkoze eki ntutta omwami wo tiondabisa nze naye ndiko okulabisa wuuno yennyini abeeyogerera ndowooza omuwulira owaayi njireke ekijobulika interview mulala oyo ate byeyogedde byonna babiwulidde era bajeti wagirabyemu ki bajeti wagirabyemu ki gye basomye sinagyetegereza bulungi naye munnange yabaddemu oluzungu lungi kati gwe ekyoluzungu kyowulira percentage ffe twamanyira biri nti sukaali kiro ya 15 ecupa ya bbiya ezeeyo ku 2,000 nebbiya yaliko we2 ebbiya bamutulaki ebaga ddene ye kati bbiya ecupa eri ku sente meka 15 wootuula naye nedda ffe gye tutuula naye ecupa esente entuufu eri ku 14 kati that is zine brands ezawano okay kozi mwebbiya temubimanya mumanyi champagne yokka nze manyi champagne simanyi bagenda mwongeza bamuze ku sente meka kakadde onaba okyamunywa abantu balina sente zaabwe lwasa viira ddala pozi gwe wavako mwenge tokyagunywa walokoka kati tokyanywerako ddala ne bwompa saagala ne bebeera Uganda Walagi togikuuma ate Uganda Walagi nalwawo nga nkyamunywa nga bbiya wamuvaako nalebeka bbiya Uganda Walagi nembeera nga njiwayokko katinitini kati byonna pasita ekamalamu abadde kyoyagala interview tewali kirala bajja kujja bakoleko enkya tikasuku toddo kasuku mwagazaaki ayina muti abakwata muti abakutte vidiyo akatimba kayita mu feesi bajja kukwata era gukumula nga sala wati pekifaananyi muteekayo muteekeyo nteekeyo nti ki tiwuyo mukwano gwa Lwasa ekyalidde Lwasa oba embooko ya Lwasa empya mukwano gwe bo bajja kitegeere ekituufu kinaabaawo oyala kubyanjula oti gwe mwanjuzi gwobeera nkole olyoka oyanjula ebyo mwankole gwobyanjula obimanyi mubeere bulungi mweraba weepanka nti oli mwanjuzi ate noko kooli tusanga nga tuli autu ojja kutya anti tutambule twekutte naye beemutimu ku mikono amanyabo tutyo nga laavu ebatta ate naku zino nyambala nnyo short olumu mbeera mu mpale nnyimpi
netugula ebintu antalamuza wowe embangana kigula mitwalo 2 nsasula nedda sente meka salako nsasula zebabakanyiza nze nsirise nesho madde ngimaze oyogera nnyo nti abantu bagamba nti nze nkwonoona ekirungi mukyala wakulya kati ze nkubuuzizaako baalamuza oba talamuza sigwa obiŋŋambye ate kati waalamuza nze nkuddemu ki byebyo genda gwe interview yewedde kati ogambye alamuza nnyo tomala gatwala kintu fa abo kati anti ye kati adde n'abalamu awo ku kidomola ky'amata ezo sente ziba ziba nyingi ebikopo 10 ebyamata yakyova olaba badokita munveeko amata gampomera wanga gegaso amata tegabula waka wano naye amata ate kyewasigaza bw'oba wava ku mwenge naye abasawo baba bagambye kyabulamu bwo amata galeke kofi y'omunywa munywa naye si nnyo naye omuntu bw'oba nywa obuugi obusera lwalumu ate mukyala wange yabunywa obusera tebubulawo gende manje olabe waliyo obusera leta ku busera banyweko abaami leta obusera kamera evuddeko owaayi agambye mujja bakyalira nga tewali kamera kati kamera eveekoatambuleko nga talina kamera ntambula waliwo twesagayo okubeera ne kamera twesaga ewantu era oba ne kamera ali wabbali asigwa oguza olusimu olw'ebbeeyi likaluluno wano koze eno yani 17 pro 1 terabyte ekwata ebifaananyi bimekeno esobola okukuba ebifaananyi nga 40 ananga bitono benkola nti ebifaananyi 40 nekuproducinga kati olaba benkuba ekifaananyi ng'okola booti kati ngawo ng'okolola ekireeta cucu feezi zonna mwokololeredde kiki kyokola ekyo ku simu yange jamuloko tulabeyagala kusoma whatsapp zange ate whatsapp ne bwensoma ndi mukazi nze abakazi bamutiisa hane mwakulaakulana kuba ne musajja womulaba naye baba mutyaba naye alina iphone 17 pro si 17 eyo 17 eyo 13 nedda eyo 17 lwakuba teri mu kava leka tulabe yiyo mwakulaakulana erina kino anti eno kala ndala biibyo byebimu ndowooza obirabye 15 gyayina ono aliwa ali Congo plus 243 baba Congo owaagaza ki siina kyembaagaza bandikemuko kati katumale okulaba omukyala wamma kati kamera tugigyeko jangu please come siibula jangu obuuze ku bantu bye bannange mweraba bagigyeko kamera mukyala ajjako kamera bannaye jjako kamera tulabe omukyala naffe bannaye The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda ayekye embuto genda weegiwaaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita bibiliyamu detergent waliwo banagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannaye